waliwo kesi ennaku zino gye tubadde tulimu abaana beekwananga ba muziro gumu naye maama yatuuka okubanga erinnya ly'omwana omuwala alikyusa olw'obusungu bwe yalina ku taata. Kati lwakuba ekiyambye nti babadde balokole babadde tebannatuuka wala. Waliwo omukyala asabirawo na Canada mabega yakalokoka emabegaawo naye alina abaana babiri yabazaala mwannyina nga tamanyi naye nga obusungu bw'abakazi bwakyusisa omulenzi erinnya n'amugaba. Gye yamugaba omusajja naga nze sirina buzibu osobola omuwa erinnya ly'ekika kyange. Kati gwe wadde bayita Namakula n'afuuka Nansuubuga. Kati Namakula akula amanyi ye Nansuubuga. Era ne taata sinsi maka gaakuliddemu ga Mmamba ye amanyi wa Mmamba. Kubanga baamuleeta muto ye tamanyi nti alinayo n'ekika ekirala. Kati laba Nansuubuga kisaaki bwagenda n'asanga Katende. Era we beekwana ku university Lugave na Mmamba. Oli Katende ono Nansuubuga kiwedde. Tumanyi n'obutatwalayo abaana batandika relationships. Kati usually abasinga okubanga batwala mangu abantu ewaabwe abaana abawala be basobola okulaga mangu ewaabwe nti oye boyfriend wange. Kati bw'aba mulazeeyo teri suspecting nti muli ba Luganda since erinnya lyanjawulo. Kati ekyo singa kibaawo basaidi yonna gye batutte omulenzi bw'atwala ate ewaabwe kyangu nnyo okubanga tebasuspectinga. Kubanga mama mulala. Kati ne taata kizibu okulowooza nti yazaala omwana yaye bw'ajjukira omukazi gwe yazaalamu omwana yamutuma Namakula. Kati ate ono ye Nansuubuga tasobola. So kati waliwo abaana abo ne tubakyusa olw'obusungu. Naye sooka olindeko nga tetunagendamu abaana baazudde batya nti ono yali Namakula ali ku Katende. Ekisooka omu yafunira olubuto ku university. Kati mudduku ekabazadde abaana ba hostel yemwana asobola ozaalira ku university nga tomanyi. Nga azaala first born. Kati omwana owookubiri ali lubuto ng'alyoka abigamba officially muzadde we ng'omwaka gwe guweddeko emyaka gye giweddeko. N'amugamba agenda kutikkirwa naye yazaala omwana wabazadde tebatera kufuna buzibu. Ekikulu diguli ogenda gireeta oba wazaala byonna babyera bino lwaki tewatugamba naye ng'oba bagamba luli baali badde kati omwana eyandibadde ng'owookubiri lwe lubuto. Kati graduation nga bagikola si wala nnyo nga bakola graduation. Bakola graduation batandika okulowooza egy'okutegekateeka emikolo. So waliwo kino kye bayita ng'oggyeko okukyala. Waliwo ekintu kye basooka okukola nakikolako nze kyendowooza ekituufu. Famire zeetaaga ne zeemanya nga temunnakola official kukyala ne bamanya baani be banaakyaza waleke kubanga ebintu bibagwako buggyawo. So mu kubanga bategesa ebyo byonna ennaku z'okukyala bazitegeka n'ez'okwanjula bazitegeka naye maama n'agamba muwala we omulenzi ono wandimuleese ne tumumanya biki kati bajja mu famire eno ey'Emmamba gye bazze okumanyagana. Ajja ne famire eri nga kukyala tekunnaba official. Taata we yamuwerekera ne muganda we. Taata ye ex wa maama. Already balina omwana n'olubuto. So kisa kya Mukama okubanga mukyasobola oyimirira. Naye ye omulenzi effujjo lyakyalina agamba ebyo tebimukwatako. Abazadde be tebamugamba si musango gwe naye manyi manzima gakufuula ow'eddembe. Kati okitegedde yo omuwala yagaana tasobola kumuddira naye kati waliwo obuzibu obwo eyo incest Katonda asobola okusonyiwa kubanga tewagimanya obadde togimanyi.